Abba Makasi avuddeyo n'alaga akatambi engeri gye bakozeemu oluyimba lwe Problem Child kosa ne taata we munnange ate eruyi esaidi eri ate nga munnange Paraso wuuno eno era nga Paraso munnange ali mu kuzimba nnyumba matiri bona. Ngenda kubeera nga nkubuulira ate information efa ku Paraso. Ngenda kusaba video ogimpe like obeera nga tonnaba n'okusubscribinga. Kansooke ntandika ate ne Abba Makasi kosa ne Dr. Jose Chameleone ate maaso awo njije ne Paraso. Kati munnange Abba Makasi wuuno avuddeyo wali ku mukutu gwe munnange ate ogwa TikTok n'alaga akatambi munnange process yonna gye bayiseemu nga bali mu kukola oluyimba lwe luno kosa ate ne kitaawe era nga taata we munnange naye yabadde apaati. Kuba nange nabaddeko kaawo munnange ate nange ne neebuuza ne ŋŋamba ani yakoledde mwana mulenzi ono munnange Abba Makasi oluyimba. Biiti yokka yokka yagitabiseemuko wali ate ekimapiano n'ateekamu kya Afrobeat wali e Nigeria muganda wange gwe alaba Jamina Tiogi nekitambuya ddala bulungi nnyo oluyimba ne lubeera lulungi okukamalako obumazi. Era nga bwe nti munnange era nga akatambi kalaze nga omukulu Dr. Jose Chameleone omwana bwe yabadde akola oluyimba luno yabaddewo era process yonna yagenze mu maaso munnange ate yabaddewo omukulu Dr. Jose Chameleone anti omumanyi munnange ate wali abeera akikwasaganyiza ddala nnyo okukamalako obumazi. Kansooke nkuweekoko katambi olabe nga bwe kyabadde kitambula wali mu studio. Oh my God, I don't crack the code. Now I'm about to blow. Oh my God, I don't crack the code. Now I'm about to blow. You're still recording? Huh? You're still recording? Yeah. I should be starting to record as well in the next 10 minutes. All right, let me vibe for 10 minutes. Really quick? Yeah, just real Got quick. it, got it. Nice. After you're done, you let me know. All right. Okay. And I really wanna know. Every day someone won't go. Naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enafaayo ku mwana mulenzi Abba Makasi n'omukulu Dr. Jose Chameleone nja kuba nga nkuwa update yonna enafaayo. Kati kankuggyeyoko katono nnyo munnange nkutegeezeko Paraso. Paraso tulabyeko wali akatambi akabadde katwedinga ennyo era nga abadde akoze challenge mu luyimba lwe munnange olupya luyite Ask About Me. Era nga abadde koko mu kifo ekimu munnange ate nga ali munnange n'abantu be abamuwerekerako wali wonna kibadde kitambulira ddala bulungi nnyo okukamalako obumazi. Era nga ku sayidi emu mwana mulenzi Paraso amawulire agafaayo munnange ali mu kuzimba nnyumba machinery munnange ate wali ali mu kuzimba munnange ate ennyumba eyeetadde okukamalako obumazi ng'eri ku kifo ekinene okukamalako obumazi. Akatambi ako ngenda kubeera nga nkomawo video ngenda kubeera nga ngikola olabe mwana mulenzi ono nnyumba ki gyali mu kuzimba. Ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo nkuwe ate binasingawo. Ngenda kusaba making sure nti no osubscribinga bw'obeera nga tonnaba video osobola ogimpeya like ate nakyo kibeera kitambulira ddala. Ngenda kubeera nga nkomawo bwe nti katono nnyo.